Kibinye ensoko kyawajjaaka okimanyi yes abantu ne babeera nga bakwekokola n'obeera ng'oli ku poliisi nga naye buli muntu agamba bamusibe kakirabe mumuteekeyo. It is very bad. Yes nakirabye kubanga nze badde tebansibangako paka luzira ebadde first time yange nyinza okuba nti okuva ku biri abasirikale be bakugamba nti laga omukono mu bantu. Kati badde tebansibangako paka luzira nekino kyansusseeko nange. Yes kubanga weetaaga okwogerako n'omuntu. Kyogedde ekituufu kubanga siina muntu ali awo nti noba alinako ebigambo byaŋŋamba kubanga abantu b'ensinga obeera mu bavubukavubuka ate message abavubuka zibawa ozimanyi. Bakuwaga bwazi wali abawaga naye ate bakukwata tobalabako era nga nyina wendi sagizeeyo oba nga mu kiwunya nga simanyiiyo. Kati nga waliwo tuva kukola bapakinga emmotoka banzijjamu tuva kukola nsi bantwala kifo kiringa ghetto. Waliwo ennyumba bali bagisenguse nga bakola kinga bateeka omwo. Ningamba naye bano basinga ndaba gibantadde waliwo bayinywa n'enjaga bikinga sibitegeera n'akakoni ngamba bano baseemwayi kibano okitegeera. Kati mbandi awo gayomo amukuze nagamba ffe tuli baseemwayi ogenda kinnyonnyoka awo wentegeera nti nno baki nyakolo ndage basajja ba gravity ogenda kinnyonnyoka bavumye mama waffe wakoze eki ne bagamba baganda bange munsonyiwe mugenze okunkwata nga badde ngenda kola video kwetonda nagamba kiri too late okitegeera like sawa ziweranga nga mukaaga kitundu. Kati banfulumya muzigo ogwo mu bantadde era bali babiri n'abalala bajjanga bangi nga bantunuzamu bati kamera like nga tugende wa gravity yali gitwava ng'osaze ekkubo nga nsikana gravity eri apakiza emmotoka eringa alfat emmotoka eri awo nga musinga nga nfukamira ngamba nsonyiwa nakoze ngamba nze omumanyi nemugamba muzeeyi nkumanyi like nkulaba naye mbadde nsaba kisonyiwo omuyimbi yennyini nga mugasimbaganye. Yes like nkole statement mugamba kati nga ngamba oyo sayi aliokola ku kesa mugamba like mbadde njagala kuba ku simu like mugamba mbadde njagala okubireko amafulu figure like nze kennyini ze yamugamba kubira full figure akoleki like aje nga netondeko anti nali manyi anti ulia nali manyi nti asobola okwogera ne gravity nakakanya obusungu atenga ye wamuvuma nnyo anti kyekyo ndowooza nakola ensobi nze kennyini afande nagamba kubanga oyo afande kyake yali akola ku nsonga ngazi yali amumanyi yagamba ogambye full figure afanye nyinyi ndaba nga atidde nawe ngamba kamukubireko namukubira full figure yamala dakiika 10 nga tatuseka nagamba oyo mwana kanzijja najja dakiika yamala dakiika 10 zawe dakiika jukira womo okitegeera ngajja oyajja ate kyasuka nali ntudde katebe. Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Abaloja abali ku HK Media ize Hadija Kigozi, your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga. Yeah. Bagana fa aba Platinum Wellness Spa bebateekamu omusaayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba nti sookola ka massage akali special nga kali special so gendayo bakubireko ku simu gyolaba wammanga ogende okozese ku massage wabwe mulungi nnyo nyini ddala osookosa ku steam yabwe sauna Moroccan bath yabwe nnungi nnyo nyini ddala so bwe bali nnyo awo konge buziga ofulumala access okubeera nti no bakukolako banafe aba BBH Travels be bakafulumu kuba nti bakolera visa very discounted basangibwa awo Dubai Arim Dera beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gyolaba wammanga bakuvisa eri discounted. Omusubuzi hanemuna bwayagala just okugenda obugenzi okulaba okulambula Dubai bakolako kubira ddala ku ntambula ku visa kukima ku kisaawe kufunira wewe bakate n'okulambuza so bakubireko ku namba y'essimu gyolaba wammanga otambulirewo. Olunaku olwaleero baddiya ndina omwana mulenzi Jack Promoter oba mumanyi aka Kakono. Omwana ono yeetaaga guidance, yeetaaga okuddiramu
yeetaaga counseling. Bw'obanga oli mukyala ng'oli eyo ng'olina omwana omulenzi towulira nsonyi kukubira ku kakono kuyite kakono towulira nsonyi kukubira ku kakono n'oyogerako naye kubanga kakono lwaki omuze agukola ogw'okuvuma abantu ku TikTok ensonga nti ali very depressed naye kenyini teyeeyagala ng'omuntu. So omuntu bw'aba teyeeyagala tasobola kwagala balala, of which kibeera very harmful. Omuntu ng'ono aba yeetaagako special care. Era bw'obanga oli kansala ng'oli eyo osobola okutukontaktinga ku namba yange y'essimu gy'olabawo mu red ne tubeera nga tukusindikako eri omwana mulenzi ono ate obe ng'omuyambako overcoming depression gy'ayitamu oba oli awo emuviirako okuba nti no yeeyisa bw'atyo ku mitimbagano egy'enjawulo. Twakoma okumanya kakono ono nga bamusibye era nga bamusalidde emyaka 15 bwe twalaba ku TikTok awo, ate n'emyezi teginnaba kuyitawo 2 tulaba nga afulumye, kiraga nti alabika asonyiyibbwa. So yeeyongedde okutambula ajja ayogereko eri abantu, ajje asabe ekisonyiwo okuva eri Gravity olw'okuvoola maama we, mpozi oba oli awo n'okututangazaamuko ku nsonga endala ze tubadde tetumanyi. Twasemba okwogera naawe Jaaka nga nkugambye nti abantu b'oku media kuno bw'obagamba nti reforminze ne tuddamu ne tukulaba awantu awalala ng'ovuma abantu, it is very bad. But anyway, ngeyo tetunnaba kutuukayo nsanyusa okukulaba. Anga okusaana. Oli otya? Gyendi nga wondaba. Laba wookoze, baakusalako enviiri, owesitinze time, ebintu bingi nnyo by'ofiiriddwa w'obadde toli. Okimanyi ekyo? Okimanyi nti bw'ogenda mu kkomera abantu ne bakulaba ng'oli mu kkomera n'ababbi bayinza n'okuyingirira n'emujju ne bakubba n'ebintu. Kituufu tolimbye. Like embeera yonna ebadde yagwawo naye simanyi kiki kindi ku mutwe serious. Kale sooka obuuzeeko ku bali ku HK Media. Abali ku HK Media amanya abapita Jaaka promoter abasinga gwe manyi nga Kakono. Kiyinza okuba nga kyekibanyumira oba lyerikola ssente. Kyekiba lyerikola ssente. Promoter Kakono. Naye nga we bali kunziza kunkyaza. Yeah. Nzijjukira wankansolingako ko. Omulundi gwe nasemba okujja wano. Naye nyinza okuba nyina ebyo wala we nakoze ensobi ku bintu binayogera ebyo byasinga nnyo okuntwaza eruzira ebya mama Gravity. Nalinga awa advice ku kyabadde ku kivulu naye byanfukire ebizibu. Advice wali ogiwotya? Like kiringa onolaba nti sure kati nga olaba nti waliwo she baddewo kati enkeera n'ogamba kansoke njogereko ko like njogere nga kyabadde mu kivulu mbeeko advice gyempa nti nga otwagenze ne tuwagira oyo omuyimbi nobanga amuwa message omuga kola booti ne booti. Kati message wagimuweera mu maama we? Yes, message nyinza okuba nti nayogera ku maama we. Wamuvuma? Wamuyisaamu eggaali? Kenya kigambo kinayogera ekitaali kirungi. Nga kiringa kitya for example nga tokyogera ddala bwekityo? Nga kibi nnyo? Nga kibi. Kyaluma kala abantu bangi kyali kibi nnyo kubanga kyemmanyi nange maama aba maama. Kitegeera maama n'aba atunula atya ye maama. Ebiseera ebisinga like TikTok eringa oba muzimu woyimira bati mu kamera oluse ebiseera ebisinga ffe tulina omuze wokola video oyinza obutagida mu giplayinga n'ogiteekayo obuteesi. Kitegeera ate n'ovaako genda ate ng'obeera olina okusooka n'okola video n'ogidraftinga n'otuula n'osooka ogirowoozaako. Ya nze nali mmanyi tekigenda genda viral owaali obuzibu nakyogera bwogezi nali mmanyi tekiyinza ebbanga ly'ovumidde tokirealizinze nti bw'ovuma video zo zitambula nnyo, and that is the reason lwaki oyagala nnyo okubeera ng'ovuma abantu basobole okukulaba. Si ekirooto kyange ngawe nakugamba nti no okuvuma si ekirooto kyange ekindi kuki mu birowoozo byange naye ebiseera ebisinga nyinza okuba nnina we nnemererwa ate n'empaba. Kibinya ensoko kyawa Jaaka okimanyi? Yes. Abantu ne babeera nga bakwekokola n'obeera ng'oli ku poliisi nga naye buli muntu agamba bamusibe kakirabe mumuteekeyo. It is very bad. Yes, nakirabye kubanga nabadde nze badde tebansibangako paka luzira. Ebadde first time yange nyinza okuba nti no okuva ku biri abasirikale be bakugamba nti laga omukono mu bantu. Kati badde tebansibangako paka luzira ne kino kyansuseeko nange okitegeera kubanga embeera kino kinayiseemu
mbadde sigiyitangamu obulamu bwange bwonna okitegeera kuba nti badde bankwata naye nga buli muntu teri muntu ali ku sayidi yange nga teri ajja nakulaba oli muzibu emikwano mitono anti omanyi lwaki wandyamu olukwe najja wano nenegayirira abantu bakwagale bakusonyiwe bakusondere sente ogula omukono nompromisinga nga tulina jona si kyo nompromisinga nongamba Hadija siriddamu kuvuma muntu yenna genda okulaba ng'ovumya abantu genda okulaba ng'oli luzira kati naalize nti okulaba mazima ddala wandyamu olukwe si kyo naye bagamba omwana kabe mubi ati abawo ebiseera ebisinga abantu tuyiga okusonyiwa omuntu aba asobezza osonyiwa otya omuntu yeetonze kososa asonyiwa muntu ateetonze ne Katonda takusonyiwa nga tomwegayiridde yes kituufu naye omala kunetondera nze okusonyiwa nze oba tonetondedde kusonyiwa ntya so akusonyiwa mukwano naye nga like bannayuganda nga bo kyeso bagamba nti no like nga nze sawa zineeno yinza okuba nti kino ekyantuse kiba kikindukangako ebya serious nti natuse n'okusulako like kumakya nga nkeera nyiga nkukuni kubanga ezira like embeera yayo si nnungi okitegeera ndowooza kivula nakoze kumakya okeera nyiga wali enkukunyi nyingi embeera yayo si nnungi yadde n'akamu nagibaddemu like kyenkana weeks nga 2 nga ndyeruzira kiba kitegeeza nti nno nina bye nayigiddeyo okitegeera nina bye nayigidde era bye mugenda okulaba bye ngenda okyusa naye kati nze engeri gye nkulabamu ono engeri gye ndabamu n'omwana embeera ze we mulaba nga ataddewo vidiyo ku TikTok ng'avuma abantu nsigala nkyewuunya kyekimu ne Sefuko bw'otuuka ku Sefuko is totally a different person HK bane imwe bale kujja naye bw'ateekawo kamera nina n'omukyala gwe manyi wano mu ggwanga nga bw'omutuukako ate nga bw'ateekawo kamera leero we wabaawo abantu abamulaba ate kisukka ebiseera ebisinga like kamera zinene ludda TikTok kale oba kale nkigambo oba erimu muzimu oba fe abalimu emizimu simanyi kubanga ebiseera singa buli weetunuzamu kamera ng'oli wekka oyogera ebigambo byotalina kwogera okitegeera nze so akola vidiyo nga waliwo abantu vidiyo zange terazikola nga ndinzeka okitegeera lizo nti no kubanga abantu babeera bajja kugamba nti shut up kituufu era vidiyo zange ntera nnyo zikola nga ndinzeka era n'abantu abamu bolaba batera nnyo okukola vidiyo nga baliwo munnange kyovola buli muntu yeetaagako director oba producer amugaidinga n'amugamba nti omanyi ako kakyusiimu okitegeera otherwise ne TV singa yali terina producer oba ng'oluyimba vidiyo y'oluyimba nga teriiko director muntu agamba nti kati muddeero kati mukole bwe muti singa buli muntu akola bibye ate singa tulina ebizibu bingi naye ekyova olaba essimu eno bagiteekawo ya TikTok nti wekwata vidiyo n'osooka n'ogitereka mu draft kitegeeza nti bw'omaliriza tuula wansi kuliko n'akapeesa ka edit by'otayagala okole ki obisalemu naye anyways ebyo bibaawo the good thing is that weezudde era olwaleero ozza okwetondera mama wa gravity ne gravity babe nga bakusonyiwa n'abantu bewakosa kansubire nti ekyo kigenda kuma leero nsaba osaba abantu ayinayo kansala asobola okwogerako naawe akuyambe yes kubanga weetaaga okwogerako n'omuntu kyogedde kituufu kubanga siina muntu ali awo nti noba ayinako ebigambo byaŋŋamba kubanga abantu b'ensinga obeera mu bavubukavubuka ate message abavubuka zibawo ozimanyi bakuwaga bwazi wali abawaga naye ate bakukwata tobalabako naye nga olinayo ku mikwano naye emikwano naye like b'ensinga kale bavubuka sigamba nti no bali awo oba bakulu naye nga bakwano bo bakuyirawo omubiri babeerawo batono abanjirawo omubiri ate abasinga obungi tebanjirawo banjagala nga nina like baagala nga oli awo w'obeera wabweru wakwa naye bategeera nti kati nga bino ebizibu binabaddemu abamu saabalabyeko kyova olaba nti ngenda kwesalako ate ku mikwano gye mbadde nagyo kubanga nze nabeera awo ekatwe kyenkana lunaku namba nga teri amanyi nti bankutte okitegeera naye ate nga banzijja waka nga ne baneiba we bali okitegeera n'abamu baategeera naye saalabawo yadde n'omu okitegeera kiba kitegeeza nti no gino emikwano egimu gye tusemeza tegirina mugaso ewaka w'obeera ku mizigo weeyisa otya embeera zo ze zimu neza TikTok omanyi mulimu omuntu abeera mu kitundu n'abantu b'omu kitundu ne bamwetamu
ate nze embeera zange gyembeera embeera zange like oba kuba ennyumba zetu beerako muyambagana kuliko bavubuka siga nti kuliko bafumbo kuliko bavubuka like ne ku kitundu kw'embeera like nabo bandaba ku TikTok naye ate nansanga natambula mu kitundu like tosobola amanya kale mba ize era gyembeera ize naye bagamba like ku TikTok oli mulala okitegeera olimu ebiwayi bibiri okitegeera abaana gyembeera TikTok bazibeerako bandaba naye ebisa ebisinga bagamba nono guy like omulaba mu reality ali bibye ate like tumulabe okitegeera like nabo bennyini basoberwa okitegeera. Okay, so katikolo olunaku omaze okuyisaamu ama gravity egaali bakufuna batya mpulira nti mutera okwekweka bakunoonya batya olunaku olwo yali kyenzijjuka yali Sunday yali Sunday kati nga nzija ekivulu kye kyali lwa mukaaga waliwo kati nzije statement zinnawa nga nteekayo video gana nina akawunti bbiri kati nteeka ku eno ningena nenteeka ne ku Kakono UG okitegeera kati data wange yali aweddeko video olide nga zikoze ekizigenzeeyo kati data wange yali aweddeko ninga kankyajinga essimu oli saa zaalinga mukaaga ez'emisana kyajinga essimu like naddamu okugula data obudde nga late essimu yali ezi kati ngenda okuddako okugulawo essimu ng'abankubidde ndaba bangi ninga nga natankubirangako ndaba akoze eki kola nkubidde kitegeera kati like nenzizaako essimu saawa zaalinga emu waliwo enamba nali nakazako essimu bwe ati enamba emu ngamba njagala ojja onkubira njagala yegwe Kakono ne mugamba nanga njagala onkubira akalango ekawempe ne mugamba akalango nangamba kantebe ayagala mulangira entebe ze ne mugamba eyo ntuseyo tyanga ndi mwavu sina twana gai nantopingyako emitwalo 3 nangamba ekyakeera yali mande nkeera nangamba ekyakeera keero gye kati ngenda ku TikTok nga ndaba kiri too much nga ndaba kisuse neso abantu bonna ba criticizing yes nga bakugamba okoze ensobi inkoze lwaki tewagendera wessaawa eyo n'okola video anti obudde bwali kiro kati nkeera ku makya obuzibu nafuna era nga banakwata esimu ate kolowo yayatika nga nina okuza layini mu kapeesa okitegeera gayankubira nga bajjayo video seki mugamba maanyi essimu yange eno sikansoke gitwale wa makanika bakole ki bagikole ng'obudde bugenda Monday etuuse gayo liyo olwasigala nkuya ngamba nzija kati ntuuka esana ne mweraliikirira kubanga waliyo yaŋŋamba saawa zino boy weegendereze okitegeera irama ye yankubira n'essimu naŋŋamba ekintu kiwakoze weegendereze bakupima ne mugamba waliyo ne yankubidde like naŋŋamba tokola ki tolinnyayo kumbe kituufu baali bakola ki baali abo bansindika ezo ssente baali basajja ba gravity nga bagala kola kikunkwata kati nze nga ngenda ntereza obudde olwo bukwatirira bugenda zaali ziwera saawa nga 2 ez'ekiro kati ng'essimu bagikomezzaawo okitegeera 2 zaali zigenda mu saawa 2 essimu kati ngenda ku internet mba naakalinnyako bwenti bandi awo waliwo abasajja abajja baali 2 okitegeera bali 2 nga bonna bambadde black kati wensi walinga wali ugate mbalaba bajja mulundi ngamba yewe abano oba bagenda wa neighbor wange okitegeera batukira ku mulyango gwange kwennyini nga kiba kitegeeza waliwo omuntu like eyandyamu olukwe n'abalagiro kubanga bali bajja batukira ku kinga abamanyiwo wennyini nti oli yabawa direct n'abawa ne wensula wennyini okitegeera baŋŋamba segaana ne mbagamba nga balina reference naye yali fake ne baŋŋamba gravity ebiki saabakanya kuba nategeera sina wenzirukira like nga nzikiriza nga kyanyamba tebannemezaamu nti oba biki kunsikasika nabagamba kanzije okitegeera nesooka nalina kapesa nesooka njiteeka mu nyumba nenzigalawo okitegeera like nengenda nina ofuluma wabweru waliyo emmotoka ne mulimu ne driver okitegeera kati nga nkola ki nga bantuuza omulala atuule eno omulala atuule eno kati olwo omutima gutya kuba emmotoka yali titiki ne baŋŋamba baseemu ayi natya nga ndaba esimbudde okitegeera nga simanyi gye ndaga ne baŋŋamba omutwe gukole ki guteeke wansi okitegeera kati nasemba otegeera nga bakwata ntebe road naddamu okuzuka bati omutwe nanga guzeewo nga bali ntebe basasula sadi zaawo basasula nga oyiseeko ekajjansi nga nze simanyi gye bakola ki gye bantwala like kumbe bali basajja gravity nga abatumye like nziramu okutegeera nga nyina wendi sagizeeyo oba nga mu kiwunya nga simanyiyo kati nga waliwo tuva kukola bapakinga emmotoka banzijjamu tuva kukola nsi bantwala kifo kiringa ghetto waliwo ennyumba bali bagisenguse nga bakola ki nga bateeka omwo neŋŋamba naye bano basinga ndaba gye bantadde
waliwo banywa n'enjaga bikinga sibitegeera n'akakonya ngamba bano baseemwayi kibano okitegeera kati mbandi awo gayo omukuzi n'agamba ffe tetuli baseemwayi ogenda kinnyonnyoka awo wentegeera nti nno baki nakolo nage basajja ba Gravity ogenda kinnyonnyoka wavumye mama waffe wakoze eki ne bagamba baganda bange munsonyiwe mugenzi okunkwata nga mbadde ngenda kola video kwetonda n'agamba kiri too late okitegeera ngamba ogenda kiraba jeno kajje nga bagamba Gravity biki kati obudde bolo bugenda okitegeera obudde bolo bugenda obajja wale bimu besijja kuyisa wanene olwelo kwerinda byange okitegeera okitegeera like sawa ziweranga nga mukaaga kitundu kati banfulumya muzigo ogwo mu bantadde era bali babiri n'abalala bajjanga bangi nga bantunuzamu bati kamera like nga tugende wa Gravity yali gitwava ng'osaze ekkubo nga nsikana Gravity eri apakiza emmotoka eringa Alphard emmotoka eri awo nga musinga nga nfukamira ngamba sonyiwa nakoze ngamba nzo omanyi nemugamba muzeyi nkumanyi like nkulaba naye mbadde nsaba kisonyiwo omuyimbi yennyini mugasimbaganye yes nga ndi wansi ku mavivi ku ttaka okitegeera kati nga ne bano balekana olina okwetonda ogenda kisasulira nga nze ndi mukutya n'amaziga gayika mugamba nsonyiwa sigenda kukiddamu kati nga banteeka Gravity yennyini nga ngamba bankulekere bali be baba bakuvuga tugenda kati nga nze simanyi gye tukola ki gye tulaga motoka zaaliwo nga 3 nga bonna beepakira kati Gravity ekyanyamba yategeera nti kyayika bali bava bakunkola biki nanteeka mu mmotoka ye bali bakoze biki balina bye bankola nga byo sijja kwogera right yes bakikola naye like nga omanya embeera y'ensi okitegeera embeera y'ensi yeegye tutambula leke nga banteeka mu mmotoka like nga tugenda ya Gravity yennyini ginakola ki nga ngamba teeka omutwe wansi mwalimu omusajja omulala awo nga tugenda kumbe tugenda mama Gravity mu kiwunya eri gy'asula kwanze nali simanyiiyo like yes kati nga tugenda tutuuka waliwo nga kalina eno emmotoka zipaakinga ekiwunya yewo sinze naye ndaba twafutuka nga Ntebe Road oba sagize kasu kubanga twayita Ntebe twayita sagize Ntebe nga kati kyabika kiri sagize eno oba kasoba biki kiri okitegeera kati nga tugenda tutuuka waliwo twatukaleka tupaakinga like ng'emmotoka bateekako amata nga nze simanyi kidda oba ngenda kufa nga simanyi kiddako nga bonna baneetoolodde baali bangi yes nagwamu ekiranga kati neŋŋamba kati nga bateekako emmotoka zamu mba ndi awo Gravity ng'agenda alina gye wagenda waliwo nga amayumba ng'avaayo n'abantu wali abakazi 3 kwe kwali ne maama we okitegeera nga nfukamira maama we namulaba nga tebana nakuŋŋamba nenfukamirirawo negamba banange bansonyiwe sigenda kuddamu kyalika baneiba bali bebamulaga kubanga yagamba maama we talina simu baneiba babe bamulaga video mama Gravity n'agamba nze omumanyi biki nemugamba mukadde ensonyiwa sigenda kuddamu oli maama wange mulamba nenfukamira neneetonda nemwetondera bambi okitegeera naye yali munyiivu okitegeera kiba kitegeeza nti Gravity yayagala kale ngende netondere ki maama we face to face okitegeera nenetondera maama we olwobudde budduse atulwamala maama we ne bamuzaayo ne banziza netula mu mmotoka ya Gravity mami yakkiriza essaawa eyo bakusonyiwe oba yagamba ye kyeyayogera maama we yagamba oli mwana muto ate oliko n'obulemu biki okitegeera toddamu kola biki toddamu kola bintu ebyo nemwetondera okitegeera olwamala ne baddayo okitegeera maama we naddayo ne banteeka mu mmotoka enenyi ya Gravity kati nga banvuga yangamba mutwe guteekebwa naye bali eri bwe twali kati nga tujja tuziramu okugira nga tuli ku poliisi wa okitegeera kyova omutwe nali ngutadde saategeera nangujo zetwakwata kitegeera saa kugamba nti nali wano okitegeera saa kugamba nti nali wano kubanga omutwe gwalinga wansi nziramu okuzuuka nga ndaba batugulira ku poliisi awo ekatwe okitegeera nga Gravity ennyini twalimu 3 mu mmotoka naye nga bali betubadde nabo tetukoze eki tetuzze nabo okitegeera kati ku poliisi ntuukayo saawa zaali 8 okitegeera bantuusa Gravity ennyini nga like ogamba ono yavumye maama biki nga omanyi nga agulawo omusango ekyatuyamba basanga n'omukazi Gravity ekiro ekyo nakulirawo ne statement n'amuggyako statement n'alaga video abantu zibageze nti bankwata okitegeera n'aziraga n'akola statement like nze nga ntudde awo ng'omutima gwange gwatidde dda okitegeera nenkola statement weyamala okukola yini statement nga banteeka muki mukomera okitegeera kati nasooka nemberamu olunaku lumu nga teri muntu amanyi gyenkola ki
jendi nga buli mwana yebuza ndi ludda like kati nkeera mbanzijayo namalemu ennaku olwokubiri nga banzijayo like nkole statement mugambo kati nga ngambo yo sai aliokola kukesa mugamba like mbadde njagala kuba ku simu like mugamba mbadde njagala okubireko amafulu figure like nze kenyinyi nze ya mugamba kubira full figure akoleshi like aje nga netondeko anti nali manyi anti ulia nali manyi nti asobola okogera ne gravity nakakanya obusunga atenga ye wamuvumana nnyo anti kyekyo ndoza nakola ensobi nze kenyinyi afande nagamba kwangu afande chake yali akola ku nsonga ngazi yali amumanyi yagamba ogambye full figure afanye nyinyi ndabanga atidde nawe ngamba kamukubireko namukubira full figure tiyamala de dakika 10 nga tatuseka nagamba oyo mwana kanzije najja dakika tiyamala de dakika 10 zawe dakika jukira womo okitegeera ngajja oyaje ate kyasuka nali ntudde katebe nga nkola statement mwana atule ne wansi okitegeera wanvumira ki okitegeera wanvumira ki awo video zitandika kutambula omukazi wamuvuma nnyo video zitandika kutambula nti nno kitufu bakoze ki bankutte kati ye naye ate nafuna akawenda naye ate naye nagulawo keesi okitegeera nayongerako okitegeera kwegamba ne bintabula okitegeera era ku poliisi ne kati yajja n'oyo Abawu Frank n'Abawu Frank yennyini n'agamba no mwana abadde yeyisabu ne Abawu Frank yali first time yange omulaba nali mulaba nga ku TikTok on president wa TikTok naye nga sikola ki si tetunyumya nnyo naye okitegeera like n'Abawu Frank nawe bonna ne bamukubye esimu naye najja bonna ne bajja nefukamira ne mwetondera naye ye yagana okunsonyiwa full figure yagana okunsonyiwa kubanga singa yansonyiwa singa keesi endala ye tebagiyinteekako okitegeera naye ye yagana okunsonyiwa ate nafukamira ne mwetondera nemugamba nsonyiwa ye n'agaana like erawo ne banyanguya kubanga file erimwe eriko ebbugumu bajanguya nnyawe katwe ne banyanguya katwe namalo kyenkana nnaku 3 nenzijja mu kkooti emakindi okitegeera ntuuka mu kkooti bansomera emisango 2 egya gravity okutatanya erinnya lye n'okuvuma maama we omusango nga nkola ki nga ngwegaana nga bansindika ku limande eruzira ennaku zomwe zaali 9 guneeno ogw'omwenda ne bangamba komawo nga 12 kubanga bampa limande ntono okitegeera kati nga ngenda eruzira ntuukayo like limande gye bampa nga nkomawo kati we nakomawo omusango nga nkola ki nga ngukkiriza kubanga nagenda olaba byonna byebimu flash weeri obujulizi weebuli naye nga nzikiriza omusango simanyi omusango gwenzikiriza kigenda kubeera kitabula nzikiriza nkyejjeko ngolooza bwonakkiriza bagenda nga ndowooza oba bagenda kusonyiwa kati nze nangukiriza mugamba wekitiibwa omulala mbadde nsaba community service okitegeera community service kyeki like okuwa olongoose oba kooti oba bakuwaddemu egi yeeyo okitegeera kati nenzikiriza nindaba nga bawandiika yali first time ngo beera mu kooti nga omutima nga gukuba weguti nga bawa antunulira nawandiika natunya ngaba bannaye kyekiddako nga ndi mu kutya nze nanenga omusango gukkiriza osabako ku Katonda mu mutima gwo oyinamu Katonda yes nali nsaba already nga mpulira omutima gwatidde dda kati omulamuzi n'agamba like tukusonyiye naye tugenda kusindika ku limande eruzira emyaka 2 okitegeera kyokyeza atansonyiye naye kyanyamba ku keesi eyo nateekako fine ekitegeera yateekako oba sikyo okusibibwa emyaka 2 okay fine yali ya sente mmeka fine yateekako ya mitwalo gyali nkaaga okitegeera nga aziteekako yaŋŋamba okutuusa saawa oziwera saawa 10 like oddeero nga temunaakusasula mitwalo 6 nga oddeero zira ng'osiba emyaka egyo 2 kati gino emyaka 15 gye batugamba ku TikTok gye bakusibye egyo gyali baali balimba egyo emyaka giba mingi computer misuse ekituufu basiba emyaka 2 ngule era netteeka baalindaga wali erimu etteeka lisiba emyaka egi ate batogenda nakola myaka 2 emitwalo 6 gyalabikawo essaawa eyo anti nkujjira like mba ndi awo nyongera Abawu Frank oyo yennyini nga naye alize ku kooti waliwo n'abalala bajja like oyajja nemugamba ekibadde ndaba nga tanfudde kati mba ndi ne full figure nga mulaba namba kyekirwanga kati nga banziza muki mukaduukulu kumbe ku fayiro omulamuzi ataddeko niwe basasudde leero banziza ku limande eruzira wenzisasula basobola eta kooti warrant nenkola ki nenfuluma okitegeera kati mba ndi awo
ngiraba nona nga ngenda mu kooti ndala nti nina omusango omulala kumbe gwe gwa full figure okitegeera jeje misango 3 okitegeera kati like nga nago ngwegaana kati nga banziza okitegeera kusikwe mulamuzi nansindika eruzira wiki 2 okitegeera kubanga nagenda nga 10 zali nga 12 nangamba jangu nga 26 koma mu kooti nga 26 ogwa full figure kati nga guli kusikyadda mu kooti guli omulala nga ino sasula fine oba okusiba emyaka 2 ti nga kati nga ndi kangule kati nga nsigala kulimanyi kati obaleta nga nsaini nga jukira erozira oba convict bakukuuma nnyo oba musalire okitegeera oba ku musango kati mba ndi awo lamajja bandetera emigaati bikisukaali okitegeera nga bazze banyambako bambi lama yambeererawo kati mba ndi awo convict nga basasudde eri keesi ya gundi evuddewo naye nga sitegedde ani akoze eki ani asasudde okitegeera kati lama we yajja nangamba maani abawo akoze eki akuyiriddewo omubiri okitegeera akuyiriddewo omubiri naye byesonye ebyokuvuma kolaki biveeko embeera gy'olimu wano eno si nnungi okitegeera kati like oyandetera emigaati biki naye ng'obulwadde bunnuma jjukira eri nafunirayo ekifuba nga nkolola okitegeera like nga mbeerayo kati ne bankomyawo ziri ennaku nga ziweddeko wiiki 2 nga ziweddeko nga bankomyawo ku kooti emakinde nga mba ndi awo babawu nabo nga ndaba weebali biki nga mbalaba weebali nga nkola ki nga ngamba kuno era tebagenda kunsalira okitegeera nga ngenda mu kooti nali naye nvuddeyo eri nga amanyi abasibe bawa amagezi omusango guno gukkirize like osobola okukola ki kati nga nzize najja nga ndi kushuwa nina okukkiriza omusango okitegeera kati abawo najja abawo bwebajja ne banjogera nangamba nemugamba oba ne guno togukkiriza omusango tokola ki omusango togukkiriza Bana abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi in the TikTokers edition olunaku lwaleero ndino omwana ono Kakono nze wendaba abavubuka nga bano abatonga life yaabwe eri messed up mpulirira ddala ennaku bannaye buli muntu alina ensonga lwaki ali mu bulamu bwalimu abasinga tebakuzibwa na baparents baabwe abasinga ensi yabakwatako abasinga beekyawa kati ngono omwana mulema alina obulumi ku mutima so obulumi obutagenda kuggwaawo ebiseera ebisinga bw'oba onyigira omuntu oyinako wookoma naye katumusabire oba oli awo ebintu bisobola okuba nga bikyukamu so kati ne bakugjayo abaho n'akusasulirako kasente n'akusasulirako kati ku kooti ne bansaba abaneeyimirira ekyanyamba waliwo bakyali bange naike waliwo gaali yali awo bamuyita zedinemu nanyambako waliwo ne gaali yali awo bamuyita bakyali bange kale ekyanyamba bajja beetegese balinga abajja beetegese kubanga oba bakweyimirira olina okuba n'ebbaluwa y'ekyalo ya chairman yava gyova oba ne photocopy zandagamuntu okukola kyokulaba nti ndi wabweru okitegeera kati nze ne baneeyimirira nenvaayo bwentyo okitegeera navayo naku z'omwezi nga 26 nenvaayo nenzirewo kane nga omanyi nti embeera ng'ovudde mukomera navaayo ndi bubi ndi mulwadde ekifuba kinnuma era ne kati nkyakolola okitegeera wetondera abantu tugende kubanga ebyo tebigenda kuggwayo then oluvannyuma otubuulire kikyoyagala abantu bakuyambe mukama bwakuyamba ne mubaamu muzira kisa n'akutunula mu nsonga zo kyenjala okuggumiza okwetondera mama gravity ne gravity kennyini embeera gye namuyisaamu ebigambo bye nayisa nti nga njogera ku maama we like neebaza nnyo like ansonyiwe waba nti yansonyiwa ekyo mukama amuddi oba amuwa omukisa kuba nsiina buzibu like siyinza kumuddamu yadde kumwogerako era nga kooti kyeyaŋŋamba kubanga kooti yaŋŋamba nzireyo ku akawunti yange mwetondere bikira nakikola nenkola ki nemwetondera era siddamu muyisadde mukamwa okitegeera like netondera abo bonna atali graviteeka naye nga nkakasa eno vidiyo era ejja mutuukako naawe gwe wenaali eyo ng'olaba HK Media oba olinayo kansula gwe weekakasa ayogerako n'abavubuka nga asooka ogerako ne Kakono tusaba omutulagirire
abeere ng'afuna therapy ng'omuntu aleme okwekyawa kiringa nga omuntu kubanga olina obulwadde bwa siriimu olina wootuuka n'owulira obusungwe ne weekyawa n'okola ebintu ebitasaanira so ekyo kye twagala okulaba nga kikuvaako ate osobola okuba ng'otambuza obulamu bwo maaso. Nsaba ne maama Jennifer Fulufiga maama ansonyiwe ebigambo binayogera okitegeera okuba nti ebigambo binamwogera ne bimukosa nsaba ansonyiwe bambi okitegeera asobole okunsonyiwa like kiba kisoboka tukanye musanga asobole okugjayo nsobole nange okweyagala kubanga saa zino like seyagalizo nti ntambulira ku kya kooti tukakasa munnange nti byoyogera togenda kubiddamu ndina kugamba nonga sigenda biddamu kuno nkakasa kubanga embeera gyempiseemu adijambi nnyonyo embeera gyempiseemu tebadde nnungi nkakasa nga nkijja ku mutima okitegeera ate nga jjako oli muvubuka mulungi simanyi lwaki weeyisa we batyo olw'okuba nti no wavaako omukono obwosi bwe bulamu bw'obusemba waliyo bannonna abatalina byonna nga talina biyungo byonna talina mikono talina magulu abamu nga talaba nakulaba abalala ali mu kagaali naye Katonda akuyambye nze wajja wano omulundi ogwasooka ng'okutte mu nsawo ng'oli mu jjamba nga saakikiriza nti oli mulema omukono teguliiko era nagamba ono Jona ne mugamba laba nno Gayi bwe yatulimbye nti no alina omukono omulema okitegedde paka we wagujjayo mu nsawo so n'ekibala eky'obulamu nakyo olina okyebaliza Katonda si buli omu ti abulina obwongo bwe bukola bulungi olayika bulungi sikini yo nnungi n'ekyokulala nakugamba funayo ku girlfriend akuumuze ku birowoozo wafuna oyinza okuba kye weetaaga kyobulamu nga weetaagamu okwepiica yogala sepiica amanyize eva stories zange ziggwaseka kyogamba sepiica oyinza okuba weetaagamuko okwepiica kiza obulamu bw'engulu omanye okwepiica is life okwepiica nepiica sabu tepiica anti weetaaga ne weepiica n'omuntu ali right sina buli gwosanze ebiseera ebisinga nyiza okuba sinakakusetolinga weetaaga n'ofunayo akakawala akakufiirako nga tekava wuwoke kakwoleza engoye kali proud of you otegeera anti nyina babiri kati bonna kati ntwalaliwa ate nga bonna bakulaba tebanyiige nedda nkyogedde bali babiri tebanyiige bakwagalirayo nga bw'oli banjagayo nga wendi bali babiri that's amazing kati laba olina n'omukisa olina n'aba girlfriends babiri naye leero kyawulira nga muli eri ddala weekyawa justice n'abandooza kuba bulungi comfortable naye ngenda kutereera mentally ngenda kutereeza obulamu okitegeera kubanga guno omwaka ebizibu byempisemu bingi nnyo nze mbadde simanyi nti ndiddamu n'okulaba ku mitinga gino kitegeera giri gye mbadde wafu nnyo kati mpulira bagamba nti omuntu bw'ovaayo omukomera olina okunaaba ebbombo olwezaya right girlfriend yakunogera n'onaaba naaba ebbombo ne bateekamu emmwanyi nembinaaba nabinaaba ebyo byo ani yabikukolera si girlfriend kubanga abakazi batya we nali mukomera teri mukazi yalinnya ku poliisi abo ba girlfriend tebakwagala abo ba girlfriend tebakwagala balayika bakwagalako kwepiica nakomyewo ne baŋŋamba tebalina ndagamuntu nga omanyi abakazi batya nti nno like naye ng'ekituufu kye kitebagirina wulira ne aji agamba mbu nakomyewo ne baŋŋamba boy child weyagadde ne bakugala tebalina ndagamuntu tebalina biki naye nasobodde okitegeera like bakyali bange basobola okunyambako nensobola okuba nti nno like inaaba eri eddagala era we nali nvaayo twaligula nakyali wange ali awo kerabizeeri waliwo ne ian netugula eddagala okitegeera nentuuka ewaka era saayingira ne bagamba n'engoye siinayingira nazo engoye zikyalina wabwe yazisuula kitegeera nenaaba eddagala nenyingira ekyanyamba like natuuka bammanja kati wayitawo wakayita lenti kati nalirodiyo bati yayindi awo ngazze kumba nali manyi nti nazze kola kikummanja lenti nali manya azze kummanja lenti enkeera mba ndi awo ngazze nga manya ze nanga bambi kulikayo
kati yamanja yakitegeera namugamba kale ngenda kusoma nze nali ntidde nga manyi banna bagenda kunfulumya okitegeera kati Katonda akwagala kwadde omukisa wayise bulungi you deserve it oli mulungi oli muvubuka mulungi simanyi kulwaki obwongo bwo butabuka n'otandika ovuma abantu nina okuzaamu amaanyi koze engeri gy'oyogeramu ofaananako ng'omuntu ey'ekyawa sekyawangako kubanga engeri gy'ovumamu omuntu ku social media ebyo ebintu by'abantu ab'ekyawa oba olaba noga oyo gaye ali unhappy si musanyufu omuntu atali musanyufu takirina buzibu kuvuma balala nebaza nnyo ekike media naye okumbeererawo buli kaseera like buli ekintu kakola like nesobola okuba nti empa omukisa nebaza nnyo webale kumbeererawo naawe kubanga omuntu yena akuwa obudde n'oyogerako naye okitegeera omuwanga respect okitegeera nti kubanga nyinza okuba ebigambo byenfuluma si bino naye naawe osobola okunsembeera n'okola kino osobola okuwula message yange gyenfuluma n'otegeera ekikola ki ekinnuma okusinga abalala abali eyo okitegeera osobola okubeera n'omuntu emyaka 10 nga tasobola kuwulira message naye kati njagala obeere n'oyo girlfriend nga tavaawo awaka ng'obeera naye paka agenda kuzza obulamu bw'engulu mazima abakazi bazza obulamu engulu kituufu naye tolinasalawo sinaba kusala ekituufu sinaba kusalawo kubanga olina ajati babiri okulabirira omukazi kizibu ate ddala like oba olina omufunira ekyokukola kati mubeerawo omutya naye nabo obeerawo otya nabo like kati jasi omu akola like ono omulala abikala abeera tanafuna bulungi naye nga bombi bemanyi era bakyagala bemanyi naye like sibamanyi nti noba kati bwe bakulaba kuno ku HK media kyekigenda okutuukirira ku bombi oyinako gwosinga okwagala sinako gwensinga okwagala kati oyo gwosinga okwagala lwaki omukiitingako simukiitingako ebiseera ebisinga olaba si buli kaseera nti osumbuwa like osumbuwa omuntu buli omukubya nnyo amasima yinza olowooza nti just nakiteekawo nga nze like obutebeera nti no wenkuba essimu kale nze saagala nnyo kwerumya ddala kintu kyalavu saagala kwesula nnyo mulaavu bwe wali obuzibu lwaki nti like ekyusa obulamu abawala balimba kyovola nti nkyakikola bwentyo oli insecure like tewekkiririzaamu otya okukumenya omutima nti okumenya omutima kandi naye guna njagala namenya omutima kyovola nkikola bwentyo ati okuva ku lwa basooka bakwonoona banyonoona omanyi omenyeko omutima like kyova ffenna otuyisaamu eggaali ku media abakazi kyavumako yadde mukazi anyways nkusabira mukama akuyambe so that toddamu kuvuma bantu n'ekyokulala otereza obulamu bwo you're such a nice guy weetaaga okufuna omulimu otandika okukola obeere mu bulamu obulungi ate n'ekirala kyusa mu content singa okola personal content oba otegera kyenkugamba content w'obulamu bwo engeri gy'okolamu emirimu n'omukono gwo engeri obulamu gye butambula ezo videos ziwadde abantu bangi views olaba obuzibu bwenyina nga nze edda nali nzikolanga twazirabako kozi nali nkola obuzibu bwenyina kale naye kati ndowooza gwe bw'ozikola olaba ng'ebyabafala si byabafala oba olaba ng'ebyabafala genda ani dayire 10 genda okope dayire 10 olabe ebintu byakola dayire Uganda like nawe obikole negundi n'engeri gy'olabikamu bigenda kuleetera gundi audience nene nnyo ezo video nazikolangako nga zitambula nazikolangako naye jasi obuzibu nalina nkwata naye nafunamu kusa obuzibu kale naye nga ngenda tutandika okukola ezo video the very good thing is that you have friends mpulidde kati olina abakyala babiri mbadde ndi worried nga tukunoonyeza na kansala naye ndowooza kyayika kansala tujja tumuleka oli bulungi ssebo tolina lwakuba nti obuzibu bw'otuula wekka ebiseera ebisinga olaba bwe tuba tulina ebizibwe ng'olina omuntu bigenda bw'avaawo oddayo mu bulamu bwo kati mmanyi kyoliko girlfriend asobola okujja waavaawo n'osigala mu nju wekka ng'ejjo baakusiikidde eggi ng'ate leero olina odyesiikira owunga ekintu ky'oŋŋambye ekituufu nyina okuwasa naabasanja oyinza okurelivinga kubanga oba olina omuntu buli kiseera ate n'ekirala era aba yakwata aba akugayidinga kituufu akugamba ako tukasaayo bebi oba tosobola kukola bintu bikya kwanze nze sobola kukola vidiyo nga omuwala waali bya serious kati wewavuddeyo bano abakyala ba babiri ba girlfriends bo bazze ne bakulabako omu gwe naakalaba oba omulala aliwa
gwosinga okwagala yeyaze kitegeezo oyo y'omutuufu ati oli muveeko obeere n'omukazi omwose tolinge n'oyo ate bw'onaase tolinga n'oyo ngenda kuwa ekirabo I promise you. Oyo muwala ngenda mubuuza kyayagala okukola ngenda kuwa ekirabo naye buli muntu yeewuunya to be honest okimanyi nti buli muntu yeewuunya I want to see you settled down njagala osetolinge wansi ngenda mufuna mukuleetere abalungi abali ku HK Media ayinayo kyosobola okuyambisaayo Kakono bambi so omuyambisaayo fena tukole ensobi naye ate okusonyiwa kyabuntu tusaba abo bonna be yamenya emitima bambi mumusonyiwe bibaawo ebyo bibaawo naye at the end of the day tusigala tutambula mbeera Hadija Kigozi ne Jona ku kamera okubaweereza olina kyoyagala osabayo abantu kyenjala osaba abantu omukono gwawera ssente oba gwagaana zikyaliyo tezinaba kuwera zikyaliyo ebya serious sirimba era like naba oyambuzaako kuva dda ndaba osonda omukono somako ku namba y'essimu maybe abantu bayinza okureachinga like eri 07 56 6 eri 07 56 6 379 okay yeah obadde okyayogera mbadde nkyayogera omukono gwo saba yonna nagamba guno omwaka nja kudda nkugambye banaye mutukize tubasiibule baganda baffe aba Ebipya ekitamboozi banteekamu omusaayi kulaba nga kyetambula bulungi bano bakutwala e Dubai ng'ate visa eri very discounted si kukola naye okulambula ba travelers ba honeymooners abasuubuzi mubeekwate bulambalamba ne banaffe aba Platinum Women's Spa genda bakunyiga ebinywa gendako omusawuna mu steam wekkakkanya ebirowoozo yenze HK Media Hadija Kigozi